nze Shamim Malende ombaka omukyala owa Kampala njagala kukujjukiza nti omuntu yenna bw'okkiriza omusango mu kkooti nti wagukola ne guba ng'omusango ogwo gukusingisibwa wabeerawo ebintu ebibeera bikwolekedde oba ne bw'obeera ng'omusango ogwo bakuwozesezza ne gukusinga era ne bakkakatako nti gukusinze waliwo obulabe bw'oba oyolekedde mu maaso bw'oyinza obutalabirawo okugeza osobola okuba nga tokyakkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna kya bukulembeze ne bw'otuuka mu maaso nga gw'ofuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abantu bakwagala nga byeyogera bya magezi nga balaba wandi bakulembedde mu Uganda eddako obeere pulezidenti waabwe mu constitution ya Uganda oba tokyakkirizibwa kwesimbawo abantu bayinza okugamba mu constituency nti jangu obeere nga weesimbawo naye ekyo ky'oba wakkiriza omusango kiba kikugaana okwesimbawo so mu nsonga z'obukulembeze ojja kwesanga nga kijja kukwata mu maaso eyo ekyokubiri mu nsonga za Interpol n'okufuna certificate of good conduct okugendako mu nsi ez'endala okufuna ku mirimu n'opportunities endala oyinza okwesanga nga tokyasobola kufuna certificate eyo kubanga oba oliko criminal record ti oyo muzzi wa misango mutemuzi w'abantu atega bbomu akola ebikolwa eby'obutujju n'ebirala ate etteeka terifaayo nti oba wakakibwa kubanga wali ku record tebakiraga nti wakakibwa bukakibwa baba bagamba nti oyo yekkiririza omusango nti yaguzza kitegeeza nti n'emikisa gyo mu nsi ez'ebweru giba gikendeeredde ddala ate tosobola kuddamu kufuuka public servant yadde okutuula ku commission y'eggwanga lyo lyonna n'ebintu ebirala bingi ate nga ne bw'obanga waliwo akasanga kala konna akazze ne bukabanga kakusaaga bw'otuuka ku poliisi oba mu kkooti ng'olina okufuna bail oba ensonga zonna bagamba nti oyo habitual criminal muzzi wa misango n'olwekyo ekintu kiba kikwambadde twagala kukubiriza ki twagala kukubiriza abantu abakwasisa amateeka ne kkooti zaffe okugoberera akawaayiro 28 n'obuwaayiro bwonna obulala oli mu constitution obw'eddembe ly'obuntu ti omuntu yenna bw'akwatibwanga abeere ng'awozesebwa mu bwangu kye tuyita speed trial abeere ng'awozesebwa mu kkooti etalina kyekubiira gye tuyita impartial court era abeere ng'awozesebwa mu lujjudde kye tuyita public hearing lwaki ebyo biyambeko okuba nti obwerufu weebuli ekirala omuntu alina okubeera ng'aweebwa fair trial akkirizibwa okwewozaako abeere n'eddembe erikyaliwo ab'eŋŋanda ze ab'emikwano bannamateeka be n'abasawo be ekyo kikulu nnyo ate abantu baffe babeere nga bakwatibwanga mu mateeka era bateebwe mu mateeka abantu baterekebenga mu bifo ebiri mu mateeka baleme kusuubizibwanga birungi ti bw'onooba tukutadde tujja kuwa omukisa guno bw'onoobeera tukutadde tujja kukola kino nedda abantu bamulekenga omuntu waba yakoze omusango agukkirize mu kwagala kwe ate bamukkirize abeere ne looya owa choice ye so n'olwekyo njagadde kusamudinga warning eyo bangi bannaffe abanyigirizwa mu kkomera bangi abaluddeyo nga tebawozesebwa ekyo tulina kukiteeka ku justice system yaffe titutereereze ddala kuba abantu bangi bali mu makomera gano bavunda nga tebazza misango naye nga tebalina mukisa guwozesebwa era nga bakandaaliriziddwa olumu ekibaviirako okwetamwa ne bakkiriza emisango gye batazza ekyo kikyamu nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda n'eri bannayuganda.